mbakazi abaana bangi abatali mu maka mwe babeera nga si gye babazaala bayitirivu baana bali mu maka g'abantu nga gyali si gye bamuzaala naye ng'omukazi asirise bw'akke nga maama waakimanyi nga maama akimanyi nti wano si waabo wa mwana oyo naye ng'asirise bw'akke kyokka ng'omwana mulenzi azadde n'abaana olaba Salomo ebyo ebintu simanya gundi akayanire wali ebijja tugenda bisenda obiseera ebisinga ogwo omusayi teguba gwa waka byekafayamba byoli amawanga ne gatawaana olwo yakuye kitaawe omwana nga si wa waka akola ebintu yaba akimanyi musayi gulondoola gukola effujjo naye yennyini batamanyi kimuliko ogenda okulira omwana akubye kitaawe ampazenje oli azadde mu mwannyina kafiraga muteri kyakibbe nga musaayi muboole kyafujjo nga musaayi muboole egiwatuka amawanga ne gasamaala wano yakubye kitaawe ono yavumye nnyina oli yazadde mu mwannyina kwegamba olw'ensonga tababaako luganda tewali kibakonekitinga tamanyi naako luganda mumuggalidde mu nju eyo kyokka nga maama ye yakikola nayo katema kubanga ye ekituufa gomanyi omusisi gy'ofunanga amagumba ga kitaawo bamaamawo nga gegattagatta ga kitaawo jajjaawo bali mu gasendawo kitulakita kigajjayo ndi nno ogenda kutunda katakaako otyamu ola ne babasengula bazaddewo mu butuufu nga bayinza okugaka tubatwala egindi tosobola kubaawo ne baba bakutenda obugumu olunaku mutosobola kubaawo obugumu tobulina sisobola kuyimirirawo abajjayo kitaawo sibaawo niyo osanga omuntu nti bagenda muwa ssente kitegeeza taza bantu bangi mumukyaliko ebyo byoyo omugenzi namirembe n'oyo maama we na taata we eyo embeera eri mu maka g'abantu abayitirivu eri mu maka g'abantu bangi ye mukwano gwe yagamba buli musajja yandikebezza abaana bw'aba tolina mutima mugumu tokebeza ojja kwe aje osotaana ku DNA ndali nkikozeeko otwala abaana ku DNA waliwo gwe natwalayo gwe nakebezaako kyava ku kimbeera kyamu nyina yanteekako pressure y'amaanyi neŋŋaa naye mukazi wawa gwozaalamu omwana n'akuteeka ku bunkenke bwe buti nne naavayo nga wange era muyina naye abalala bano bwe mbeera nga baŋŋaye nti baabo nga nkireka okireka osinga kwetegereza musika ku musika wooteeka eriiso abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning ate era naffe ku Biva Organic bangi batera okutubuuza teminayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleeta side effect era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate nezintiisa ni muti ono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbwofuna ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconceivinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide kati gwe munaffe abadde yeteekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebibwa. Salamu alaikum Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Hajati Nakalembe kambawe namba yange yeno 0752375 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku namba yange eno.
you ready for a celebration of a true living legend? On Saturday, November 15th, we celebrate 15 years of music greatness. Mickey White, the stage king, the energy king, mentor of so many talents, a true living icon, will be live at Serena Hotel on Saturday, November 15th, 2025. Jagobe ongo mujulizi, nga Mickey White atambuza mu lugendo lwe olwa music, okuva gye yatandikira. Tickets go for 100k early bird and 150k at the door, and a table of 8 at 3 million. This is more than a show. It's a celebration of greatness. Sponsored by Airtel, Sanyuka TV, Afromobile, Baba TV. Right now, Victoria University, Joystar, Norada Autoparts, The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Tomanyi nti wali mukwano gwo nga kyagamba ne bakikuluma nnyo osirika busirisi. Tutandike jebbi ajagala kunzikira migwana nado tandika. Welcome to Shalom 256 is happening betugamba. Katwale kigambo it is happening. Manya oli ku Shalom 256. Don't forget to subscribe gwatanda bagwa subscribing akaja kaseko bengo ofuna each and every notification every time that we upload. Nze Shalom Hadad Kawesi ayongero bebaza twawetuze emitwalo 3 basabu myezi gyaffe mwenda. Ate nawulidde moyina gwe mukubya n'agamba mbu YouTube egenda mutamu bwagiriko ne mama we bw'ate naye alaba lwalumu. Ate mama we alaba lwabanga tanya byakola tali mbu yabuuza kati mukubye kunsekerera kukonfaminga nti yannemye aji YouTube sinyangu. Kati kugwe guest enzo banga bugo bakyaza. Koso jagamba omanyi buli muntu gwe bakyaza abanya balabi abo botabegendeeza bakozesa ensobi. Buli gwe bakyaza singa ofuna abakulabanga bangi gyoyita bagamba kola YouTube abantu bakufunamu sente era abantu abasinga bazikoze n'obunyiikivu buno omuntu bw'ateekamu okunoonya bakyaza ate gwe osobola obwo bukugu tobuyina. Katolabo ye yagambye ndijaba ne mama mulungi okukyaza niyo bunyiikivu buno obwoga nti kanoonye gundi noonye gundi noonye ate nakyo takirina kakati abantu ezo bati nze babingamba nnyo omukutu goki haji kazi wekola YouTube channel edda music ono nga ya walo yakyakira awawe mabegeeri era abantu nga bawaga abayimbi omuyimbi n'otaba na studio nabyo byaliwo atani atakola studio nga bazikola abayimbi buli omu yalina studio buli muyimbi paswa producing olimba buli muyimbi abantu bakola studio mu nju nga bano omwana ka producer wao wansi nabe yakire bajje bacheka mu basement wansi naye ba music inafaawo nga kagula wakola studio yo atinga byokubo tumanyi bo bane studio buli kyolowoozo kiyimba yandi banda muwango anya studio ule kikugira mutwe ngo ogamba kansulemu kube ngomaawo nebo banga tolina oyaganye olowooza emirundi mingi olw'ensonga osobola okuya producer oyina budde kinaga lwakuna kati olwokuna lugenda okutuuka essaaza yagambye ng'owulira mulamwa si mutuufu olwo weerowoozezza naye ng'eri wano newafuna akakunyiiza isi kati singa abayimbi balina studio balina ne radio gwe singa omanyi ennyimba eziri ku radio byezitegeeza atabulawo n'agira n'ateeka ku mpewo omukyala nyiiziza nga kamu kati singa wayimbye edda abakazi bafu ogenda okwejjuukiriza nga kyo wakoze kikyamu kakati ffe tukyala n'otukyaza naye obukugu obwo obwammwe ate si buyina yensonga nammwe mwekyaza naye nammwe obukugu obwogera bino wetwogera olumu bate mubukola ki kiva ebisiba bisigamba mukusaaga muba mukuzannya kale mwage omukazi gwe wage omugwa mu bulago anaagamba mukuba akakumbi omukazi ayenze amukuba akakumbi nga ajja kukuba nga bagenda mumusiba nga banaatira omumusiba
baba agenda kuba bwati abantu bakazi benda naye lwakuba nti tomutegeera nga naye bwoyenda nabo benda kanjo ali example kwaseza yasi njagala oguma omutima nkuteeka te aji embaze yadde etambula bulungi abakazi benda era nga nkuwagira nga nakati ogenda nga nange nga bwennyenda benda nga naye batakutegeera ng'okikoze gamba abakazi benda nga n'abasajja abalala abasajja bendera ddala ate bo nnyo naye n'abakazi bakola ki abakazi benda bakazi benda era buli mukazi n'ogenda n'oga nti kankebeza omwana wange nga results zakadda eza DNA atayo kako kaawo abattaka ki ataakola ku nsobi nga zikomyewo nnungi oganga akubira abewa munna ebikomyewo birungi mwebale kunsabira oba tolina nsobi gye wakola nga tewayenda bakusabira biki katawo nga tegedde ensobi bazikola naye kyosabanga butakujooga ekyokubiri butalaba kubanga osobola okufuniramu ekizibu n'ogenda ku madda obulamu bwammwe bwona n'obw'abaana bo ne basigala ttayo mukazi omusse naye bakutadde ku madda bakusibye mayisa abaana mulesaawo batandise bagabana manyi kibayita okulundisa abaana kwekuliwa ate kasobolya nti kano kankatwala nti mba mukulundisa olwo era buli balundisa embuzi last born yako bakampe bakampe kati mba mukubana analya ketuliddeko olwo bamulundisizza naye nga obusungu sabanga nnyo oleke kusiŋŋaana mukazi wo mu nsobi ey'okwenda being specifically osobola okufuna ekizibu kyotalabanga era ne bwobanga okola olugambo bana bakola eŋŋambo ku bakaabannaabo olwokuba gundi mukwano gwe bw'obanga omanyi nti omumwa gwe togusiba zipu ng'ogenda okugamba omuntu mukazi we kyeyakoze naddala ekyobwenzi sooka weeteeketeeke kintu kyobanga abikira omuntu ng'omubikira muzaddewo oba mwana muntu bamuteekateeka olaba bwe bateekateeka omuntu abagenda omuwaliza tisiza siriimu engeri gye bakunnyonnyolamu okola otya naye omuntu agenda nawatuka gundi buli gyakwagalira omukazi mbadde tobimanyi kati ogenda kutta omuntu nze nsooka kukubona abireese batonza kwogera kintu n'okigamba omuntu bwotyo omulundi gumu bantu bajja ne bakubawo ekigambo abakazi awola abendera ddala kamala obukamazi naye waba abeera akanga osiiba omulaba ngamba aji mukazi wange ab'omukyalo bakolawa oluva mu nnimiro ne bba badda waka naye omanyi nti agenda okujja ku mbada 7 nga babiri si ba musajja kyogamba baba olubuto yanywa lunywa emazzi ate aja naye nga lunaku ki lwaba teyaliiwo mama Jeni abakazi b'omukyalo benda kamba ku loopeti abakazi b'omu byalo benda nze saakunyumiza omusajja namusanga eyo Masaka n'agamba nabeera ne mukyala wange emyaka 10 naye nga simanyi oba ayenda batakola ki tayenda n'agamba ennyumba yange weeri eri bbali wa tawuni ekiyungu kyaffe kyebweru waliwo n'omumwanyi omuziivu ku kiyungu ogukutte n'akomawo ku ssaawa 3 omusajja bwe yakomawo yasanga mukazi ali mu nju kyava amugamba osobola okunfumbulirayo ku kyayi bafumbira mu kiyungu eri neraffe ebyenku omukyala n'afuluma afumba eki kyayi ekisajja ne kiyita mu luggi lw'emmanju ne kigenda ku mumwanyi ne kiyita ne mama Jeni kyo kyennyini kinnyini mukazi omukazi naye naddamu kamba wangi nakibuza akomyewo nti ekyayi yakiddamu asembeza omutwe mu mumwanyi mune kimuwujja empyezi nga z'amaanyi ennyo omukazi n'adduka n'addayo mu kiyungu nakyo ne kyetwala ne kiddayo we yakirese n'aleeta kyayi ng'asaza empi ku matama naye nga tagaa nti gyenva bankubiddeyo nga n'amukubye tamumanyi kati tolabanga bulijjo mu mumwanyi awo wabaawo omuntu kyali akomyewo mukazi n'adduka yadde okuba endu teyayogerako mbuwa bankubye omukazi oyo yali ayenda n'amutula ati ng'asaza empi muno naye nga tayinza kugamba nti bava kunkubowaimbuzizaako munaye mukwano maama Jeni ekigambo kyokka maama Jeni nga totulina muntu ajjaawo okobuuliza awaani oyo benenduwa omubbi
Ni yaddamu akama kootalabanga. Haji asabiddeko ne chapati. Otegedde ekintu ekyo. Kakati abantu benda. Nisaka tufuule nnumo Haji. Tandetedde kananka akanyweso. Saga tufuule nnumo Haji ekyokwenda. Cause kibi. Ekisi kirungi. Ni omuntu mu mutima omanyiba ogwako ekintu abantu bola babeteekamu emigwa. Kugwako kintu kyabadde tasuubira. Kiringa bobeera mu mukwano nga gwe omukwano gwo guyingira ebitundu 9 oba mu bulabe. Kabeere mukazi nga akwagala ebitundu 9. Naawe oba mu bulabe gwe baagala. Haji. Sikutegedde. Omuntu nga akwagala nnyo. Ate obeera mu bulabe otya? Obudde bwonna ensobi wejjira omaaso okutta munne. Nga mweyagala nnyo. Kubanga teyasuubira nti ensobi esobola okubaawo. Omukwano gonna abayo ka emergency dowa. Eleza Haji otuwa amagezi. Kwata jibbi. Haji atuwa amagezi. Tolina kwagala kwemalizaayo. Emwa abayimbi bano bayimba oluyimba mbu nkwagala 10 ku kinnaakyo. Abamulalu. Omuntu ayagala munne pa ku 10. Abamulalu okwawukana kyabuntu. Abantu abalamu ffenna tukola ensobi. Toyagalanga muntu bitundu bisukka 65. Balekawo 35 ey'ogugufulumamu nga tofunye kizibu. Emergency dowa. Emergency dowa teba ku bizimbe byokka ne mu mukwano waba wakajjike mmanju. Mu mukwano? Bagufuluma. Semba manyi Haji wonjagala omuntu wange namwagala 10. Era bolabanga nawe amwagala ne gwe bayagala mwe namba mu bulabe. Kubanga omuntu ayagala ennyo omuntu singa wabaawo ensobi yonna ejja asobola okwetta oba okutta gw'ayagala. Singa amukwatira mbwenzi for example. Ensobi ennene bwetyo gy'atasuubidde. Muba yenze. Naye obufumbo obuwangala omukwano oguwanga gwe mukwano ogumanyi nti ensobi obudde bwonna esobola okubaawo. Haji. Omuntu yenna bw'olabanga akwagala nnyo gwetanga muntu ayagala muntu. Oba omukazi ng'ayagala omusajja n'akola ensobi ino saa mukazi nga yeewadde obutwa ne bamutwala mu ddwaliro. Nagwe naakubuka eddaala. Kati ogwo guba mukwano ki? Ate aba amwagala nnyo. Kubanza Haji mba njagadde omuntu njagala n'enkwemalirayo. Zenna. Kikyamu ekyo. Teweemalangayo. Ako kapya. Ebintu byonna balekayo okugulu ebweru. Senga bitabuka. Kugulu ebweru kubayo okufuluma. Osinzirira otandika olugendo. Bandange tuwe tuli ku preamble. Atuwaye tukaba kabayidawe. Tetuna kutenda tukombya mizanyo. So mpe simu amanyi on yetu byoge waliwo bagambe wina kuyiga beti. Waliwo omwana yasala ekintu kimu. Asala baffe bokanga twogera ku beti. Entertainment talk. Yebo kabwa asala bwe omukolera. Leta ndage Haji roast Haji amaziga gabadde mu weekend. Mustafa yagambe wina kunjigiriza beti. Nyala Haji nkusemu kapapula. Mutege muki? Oyiga kapapula Haji. Tanze netola kaba. Ajala takiriza Haji batu kubye. Zala takirizibwa. Haji batu. Ola basewola ku simu. Riba. Ekozo no kuzaya amagoba. Riba. Atengo olutalo lwa liba Mungu yaisukira yagamba onziguddeko olutalo buterevu okujonga gomalidde okulwana ne Mungu ngogena muwangula. Atugende mpola oli mutujja kukwekironi Haji. Kyogamba omusiramu omutuufu. Taina kwewola sente bilebye kusuma ezirika amamago. Sente ya magwato gino nayo. Era nze bwe mba nyine ekizibu nkukubira. Ne kugamba oyina obukadobiro obunyambiseeko tunaalaba. Kasoteeka muti onotya mu 15 nga njijja kesi. Haji gwese era baliyo bajja kuyomba. Naye tetuyinza butayomba. Ndi mukukulaga funze dini gyenzikiririzaamu kyeragira. Ate nga waliwo ebibonereza ebitusamusamu naye omanyi ekintu Mungu nga yagambye nti olwana nange onziguddeko olutalo olubutereevu olutalo ng'olugudde Katonda mwenye nyini nsi mukubagane. Amanya ebintu bino tubitwalanga ebyokusaaga naye tunuulira abantu bonna abatambulidde mu looni za bbanka. Ku bantu 100 8 kikaaba.
okumanga Katonda tayogera kintu nga takikakasizza bulungi. Abantu bonna abali mu looni waliwo abayitamu abatonotono era omuntu ajja kugaa gundi ne gundi naye ekinana kikola ki ate mwe temutambula kati nze ngenda n'empiteyo mu byalo yeewala eyo bw'otunula ennyo obuyumba n'ogaba bano yeewala mmeko buliko banka property weewuunya mukyalo Allah remember afu wachu yichi nga banka property lumu emu nga gye yazimba ngeri ku banka property eyo nambyalo ne banka zirimba kati ekyo bwandikako kyaki ku lumu emu mu banka property ate oba tewazitwala sente n'osinga y'ennyumba yo aji teweewola oli principled kyannema ebbanga lyenterekedde mu banka lisobola okuba nga lisukka emyaka 2 mu emeka ate nga ntereka mu banka ya mulundi gumwegenze ekyuka neeva mu eno neefuuka erinnya neefuera nga ndi mu ki walimu ne ya Gaddafi sijja zigiwa bulango sikeranga kuwandiika nga njagala looni sente nzitege buteesi nzikuŋŋaanyizeyo ngende nzigulemu ekintu kasero otuwayo akantu akapya Teki kyagamba waliwo kasera akwatuka ng'ensi okola atya ng'oteega nteege kati gye n'emyaka gyange engoba ensi edduka nnyo gikubako ekifuba emyaka gy'oliko agikazibwa ekapo tokyagoba nsi ogiteege beeyitawo n'okwanyulawo kokunyuddeko n'ogaakaera kanjirinde n'osanga omuntu ng'ensi agitaddeko ekifuba agigoba battunka nja kukwata tebagikwata ogenda ogobera kati mwe bakyali abavubuka nawe togoba misinde mingi kya mugambe era ajja kugiva intusinkane tuogere togoba misinde mingi kati mwe bakyali abavubuka ffe twayimirira tugiteega kati mwe atabavubuka tambula mpola mpola ereke kuleka makoonana aji ffe utagoba ensi ekulese ate teri ali agikutte tokkiza kuleka makoonana genda mpola mpola obyo sigala ogirengera naye yo tosobola gikwata ensi tebagiwangula tebagikwata era teri muntu yali afudde ng'ebintu yabimaliriza teri yali afudde naga nti oyo afudde yabimala omuntu yenno afa waliwo pulaani empya zagenda ne bwaba wa myaka 9 wakiri abeera akyatereeza bazzukulu be teri afanga amazeeyo okolako byokoze n'ogenda tuli mu lugendo tuwenkana interview nsoomoza obwongo ndabira ddala nga mbutuufu banze katabala byange enkola bikyamu pakati alife tugoba ensi n'ogamba kante kemanyisite museeko omusente gwange awo n'ogoba ku nsi lwakuba okyali muto ne pulesa tezikutte abantu nno bwe tubinyumya balowooza mbu nsobokera ku makya osiba akapapula aji kati twatandikidde mu pulimia kati era ettiimu yaffe eri eya Czech Slavia bamukuba kulaba bamukuba ojagala naye kanjiddemu nali ndalidde butagiddako naye nakola ensobi naye baagutandika we gwaggwa okirabye sipata wama sipata aji amaziga gabadde mangi ku weekend amaziga gabadde kikala sipata banangeero amaziga gabadde mangi wano waliwo njagala sipata eno gye njagala eno wano kiriwa agikubye ejjo gwawedde 0 gwawedde 0 njagala nkulaga wano awo ne batukuba ne tujja mu Premier League kati Premier League nogenda otuma Man City ekolera emirimu twasooka lwa mukaaga twasooka tuma Chelsea adde ku form naye aji ng'okiraba kati muteeke ku Arsenal anti Arsenal era naye kyeyankoze ngenda kikulaga namutaddeko win ne over ya 1.5 lwaki ototuma ebingi asana wazadde abalenzi tuma ekintu kimu win anti akasente kaba kawera aji
aja akasente kaba kawera oli ku lugero lw'Abaganda tezifudda ddala lusongo sibiriiko ebyo Arsenal namwadde win over oba gaba win wadde kwajako 2-2 kwajako sente ntono 2 mmeka 2-2 Arsenal teyaba nga osaako miliyoni ofuna 22 mu dakiika 9 mbasikoze olomba nkola dakiika 9 mbasikoze tewaliwo nze odi gyensiba akakadde tokatuulirawo ne guggwanga era okayina aji empira gyensiba zio dakiika nga 5 oba 6 nga nakoze dda ze odi gyensiba ninzo okukwata first half yange tebano n'obukadde bwaffe bwe nalaba kuno bonna ne babuzaayo babutwala kaakati nva ku Arsenal nakute VIP yange Arsenal Man City timu zo 2 musaako ne Juve timu 2 zonna ate zo zine 2 bakukubye nnyo zine 11 laba kamnya bituni nga bamaze nenga kankola apiru ezo wataddeko mmeka kankola gwana naye tonvuma obusiru balance omulaba yaliko China ko ka balance asa tutegaliyo asa tubaga twala katwina 2 asa tubaga kubye kakati manyi asa twago nyumba ya muntu baga kubye gagenzi muntu osanga ali mu Land Road aliko asibene ekikomera ne baga kubye kati kankulaga ne bankubye aji bankubye bukadde munne bungi naye ngenda kubanja ate ono banjani nga bakubye anti batukubirawo nekuba gye bakubye wetaaga na kwetondera mu yindi olinga atamanyi na kusibazaala bane yankubye kakati gosiba otya abapo akaliko timu 3 n'otatu ebako n'ogumu bazitutte baziyo ziliko lost sijazo gabajja kuwakama mbakokonya kwa kaloto nomba ibagaga kano ole bagambo nangira betting company no nanya zaka kala onka bet konna nzaga mesonge betting sa sina muntu mu family afasa kumpa ukadde 10 naye manyi nti ezo sente ze batutte nenge eyastwaza motoka ya muntu ate nennungi agenda ka esi kafuwa bazi kubye olunaku lumu mudakiika tugeza akoze okukola za apiru zonna bazi kubye aji bankubye ndi bubi tebazimalaako ndaba baziyita dda mu makkati leero waliyo Fenerbahce agenda gukuba Atletico agenda kukuba Real Betis wano wagologolo waliyo nyatukwate isigadde tuzisewo tukolenga odd free egabwe ndaba nga bakubya Atletico ne Fenerbahce manya na zino teziriiko kasita kuba Fenerbahce na Atletico manya na zino teziriiko nazo bazitutte kati tusookeeyo mpola amansi ya chapati abadde akuyiyiriza uyo mukwano gwo nozinga zinne more like ugaya kiringo omugati so agaya mugati gumpa obuzibu mama tegama just tewalya kikajjo byagana like abantu tuluma kikajjo n'oluma ne wakati w'ennyingo wano wekyagattira bimpa obuzibu okugaya abasajja ali omugende ku Bivo Organic and Natural Health Products sangwa Mengo Opposite Masengere obenga ofune eddagala janja bisabutonde tugambwa 11 badna abajja mu Uganda abasama mujje mufune eddagala amawugwe obunyogovu kati bungi genda kweddagala ku 0752 60 2427 abasajja wake up call ya mwetwangala mutsa kweza kukola masturbation abakyala namwe eddagala muweriri abaana baawumudde mu bakasinya 6 omwana mutwale masturbation sikwe okwemanyiso okweyendako kazi kwa kapo bana masturbation chechi okweyendako Mekasero tuwaya akapya kali ofanya yako ate omuntu ate yeyenzeeko masturbation aba yeyenzeeko era eri mu kitabo kya Katonda mubenze wano bakuwandiika kyogamba nza kwa masturbation nine emigo gyange mugu wa weyenzeeko ate gwe gijo gye miyitirivu emigo gy'okweyendako mu busiriwavu naye leero wazze oli mukambwe kati otudde oli awo weeyendako Nanja ndwaine ensonga abamba kati nganze na kinyonyi nze ekyakwesa naye manyi mbokola masturbation okolozaale nali sikimanyi wali omanya abo bakola nali naba kati nganeza nyingi okulanga binyuma kale nyumizaako bakyaba ng'ate kati gwoli fala sabuni ayotya jangu ku Nivea jangu ofune ekizigo ate kyo masafu tuva ku kizigo
Netuddako ne kujja ate jinga simulyo masavu. Eji enjuba eyo. Enjuba kasaboni maanyi. Kango filwe jiro gawe disiga. Enjuba ebe serereti. Amebe ebintu bya kisiru. Era nabikomya. Era tubivumirira. Alabo omuntu abangaba babikolako. Olwana okuwa. Tebatera biva ko 10 ko 10. Ova no bwomalirira. Mbawulira mbate Aji bwomalira kazola kati. Nso malo mwezi ngasibetinze. Singa matadde mutwe. Sikumusebiri ngati. Ngatoyenza kumbe. Kuza bantu bakasuku. Mbakati maka sizo nyawo kati maka nsoke take break. Emyezi ngeji. Ngasibetinga. Kati kasta weekend nkola sente katazi komawo. Ina so kampu mule nzile mu December. Ate bezitakomawo. Nanso kansta. Bachiko ekyo nkikola nnyo ne wamu research. Zaka singa na wangu dezo sente. Ezo gwenye ndaki mbaje siga ku betting. Mpumulamu ne umuza. Ekyo. Ajo omuntu otagamba ngambo ama. Nze nda abantu agamba ama addicted smart okunywenja gatu omwenge teba kulimbanga. Oba toyagala kivaako. Wekasawe bulirira. Naye ngotya kwebulya ato nagenda nnyo. Nobo ogenze nnyo. Enjaga etuuka n'oba mulwadde. Agifena tunywa enjaga. Abasinga mu Uganda. Omanyi nti enjaga etuuka omuntu nga mulwadde. N'omwenge gutuuka ng'omuntu mulwadde. Batanywako anda sizimu kuba n'akankana. Nga yalwala obutwe gwa bungo bwalwala. Nga wakujjanjaba. Nga wakujjanjaba. Nga takyasobola kyejjako. Nano tandika omugagundi otamidde balina ekibuuzo kyawe webale eggula. Tebalina kirala. Onywa nnyo webale eggula. Tebalina sigwagula. Tebalina kyako. Tena kyakwogerako kirala. Jinga twogera ku butamiivu. Waliwo omukyala ampeereza message awo ku TikTok. Nanga omusajja mwagala, naye omusajja anywa omwenge, ate saagala kunoba. Waliwo abanywa okunywa okutali kubi. Si buli munywi nti mubi. Omukyala omwenge gumuwonyera bubi. Waliwo okunywa, waliwo bolaba ng'anywako. Akasaamusaamu Bible kega mu Timotheo munyonga kukola obuto bwammwe. Okujjako ffe Abayisiraamu nti enzikiriza yaffe yagugaana. Naye waliwo enzikiriza ezikkiriza okukola ki? Okunywamu. Nga banywako. Era ng'omuntu bwe kyobawo tomulabangako ng'atamidde. Nga atanywamu. Nga atanywako. Oya nsuubira nti bwe banzikiriza yemukkiriza nti aba afaananye bubi. Ne waliwo anywa. Buli kintu ekiyitirira kiba kibi. Kati bayitiriza buyitiriza. N'anywa mungi nnyo. Kati nawe nsanga olidde olusiniya lw'emmere. Weewuunye. N'enkoko nnamba. Era bikufuukira ekizibu. Buli kintu kasajja. Wali asobola kulya enkoko ennamba. Ate abantu balya embuzi, Sabanyumize yalya embuzi ne bawakana. Omuntu agi enkoko. Ffe embuto zaffe wazafunda bufunza abantu balya. N'olya obali yalya embuzi nnamba. Ate babagambo aje olimba. Abasi yagiri. Abasi yalya embuzi nnamba. Namba. Nga nfumbe njoki. Nga nfumbe. Basi bawo sente awo yali. Najibanyumiza embozi ne banga nnimba. Abasi yaliwe waffe ku kyale ngande ebukesa. Yali embuzi ya mukulu we Adam. Zali ziva kutali n'akakano kasava. N'akakano kasava n'ekakwatako. Olina mugago osobola okulya embuzi. N'amugamba nti gisale. Nyini embuzi n'amugamba leeta sente ezigula embuzi yange ne bazikwasa chairman. Singa ekulemerawo. Obeera ogiguze buguzi. Naye senga ogimalawo. Ngero lya kyataso agirya ne bateesa n'agamba agiriire eddakiika 40 Aji. Ne bagifumba nejja naga sirya mutwe sirya byenda sirirako bulenge. Ne babijjamu. N'agamba temutema bifi. Teekamu amagulu 4 tema butemi magulu 4 oteekemu. Nadda wali n'abuukabuuka nejja. Naga mugiteeke ku ndagala ewole ne bamuwa eddiiro wabweru awo. Tayagala mu supu. Nesooka neekamukamu katono. Nasooka n'ali omukono.
Ogusooka. Naali ogwokubiri. Nabuuza Ngatasabiddeko kyakunywa. Nabuuza owessawa nakatambulira eddakiika mmeka. Namugamba ebyo biriridde 10 yalina ekyo yasabirako ekipa za pepisi 2. N'agamba kati eyo first half nkyali mu ddakiika zange kambuukebuukemu. N'adda wali n'abuukabuuka. Najja n'akwata ekisambi ekimu n'akikuba wali. Abaasika ekyokubinyira embuzi n'akijjawo n'agamba abaana bange ali bagirunda tebaalye kumva. Omuzaala n'ali embuzi n'agimala. Kati ate nga musajja mutini muwanvu taliiko yadde olubuto. Kiti byowooza mbu waliyo ali enkoko siya. Enkoko nenga enkoko nga teriika. Ogimalawo. Enkoko segwanga bazirya. Muntu omusanga igwe bakati mwe mukulidde mu mbeera nnungi. Ffe twagendanga awo bino bwe muyita ekikomando. Si echapati n'ebijanja. Nuli olinga gamba sala chapati 5 onjiwiremu n'ebijanja ongolooza atwalira waka waliyo family ninga yo chapati 5. Basikirako n'amajja. Nagenda ng'ekiveera kiringanga mu atadde akalobo k'amanda naye nga bizonna byakulya. Aji. Abantu balya. Naddala abantu abakozi. Naffe tukola. Abakola emirimu gy'amaanyi. Mpulira abeetisi. Muntu abantu emibiri gyabwe giba miramu. Abantu abasinga ekitulemesa okulya ekitufu emibiri gyaffe si miramu. Abantu abalamu balya. Naddala ng'omubiri agukozesa. Gwetaaga amaanyi. Nante n'abantu gye baliira. Muntu omusanga alya kilo z'omukyere 2. Ogwo. Ajo olimu ekisussaamu. Muna mukyala okuzimba. Togendangako mu byalo nga mugenze ku nnyimbe. Ne bagamba mutuule bana. Musajja n'atuula n'abuzaabuza ne bamuwa olusiniya ogwo. Ogenda okuzza eriiso nga bamanyi bawadde bananga bulijjo. Emmere ya. Ate ne bamujja ne bamubuuza banna batannafuna n'awanika omukono. Alidde emmere y'abantu bana. Naga si katulya noze sinnafuna mmere. Mukwagala kwenyewe nga nafuna ffere. Bobby yabadde Bunyoro Aji. Waliwo omusajja avudde ka video ne bakateeka nga owakagaali. Wamulabye. Namulemu ovulo mbu yavuza kilomita 2. Abantu batuusaawo. Kati ng'oyo omuzannyisa oyo n'atakuliira mbuzi. Agirya. Kati amaanyi gakozesaawo gamanyi gwe. Oyo yabadde kagaali waliwo ate omulala yafulumidde mu video bamulaze ku NTV nga babagete mufuluma mu nnyumba nga Bobi Wine yazze. Waliwo ne mukyala Nabbanja bwe yali agambye obutagi. We tuliyo yennyini. Bunyole. Agate mugenda ye wa Bobi Wine. Tugenda bawe ekyokulya olwo temukola. Obudde bwaziba tebabaweza seze babasuubiza. Naye nga bo baasigalayo waka. Nabo baasuula endagaano. Sawe nalaba kijjudde. Abali balina endagaano obutava waka. Teza Nabbanja mutufu otabasasula. Yatuwa baagenda. Naye kati ne mukyala Nabbanja naye ng'ani gw'okyalagira nti togenda egindi. Abantu we babafuga nnyo engeri gye bali mbu badipendinga ku bantu for their survival. Kaliwo ne be nalabye yeye wa mukyala Anita Amongo mu by'okwesimbawo bonna nga buli ajja okwesimbawo bamugjamu. Producer gateekayo ka video yako mpa ku simu eyo kalagaanyi kanzibwe kapo omukyala asiyo. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Asiya Florence, the NUP flag bearer for Women MP Bukedya District. I am here to clear the air and the rumors going around that I was kidnapped by the Right Honorable Speaker, Anita Amongo, as alleged by my party. In that case, I wish to categorically make it clear to everyone that I was not kidnapped. My decision not to appear on the nomination grounds that day came out of family pressure, being it that I am a daughter to the Right Honorable Speaker. So, due to family pressure, I had to pull out. My decision
and my intentions to contest came in on a short notice that my family was not aware of, and it came to them as a shock on the day of my unveiling. That is when the pressure started mounting. I didn't take it seriously, but I couldn't hold it anymore. I thank you all for listening. I appreciate you all for your understanding. May God bless you. Twaziza. Yaga yete banamuwamba. Tebanamuwamba. Ogenda kateera yaba. Naye nze nakitegeera, nakimanya nti ekyoja mu miro. Twakitegeera. Naye kyakubye enchukwe. Nakimanya nti tebamuwambye. Nakimanya nti ekyajjamu nabali benyini be bajja mu register nabomba boosa. Ka video wakalabye? Nakalabye. Producer jakate kayono omukyala. Jagambye ye police ya family ya mususeeko. Ka video mukalabye. Naga tebanamuwamba. Kati Salome omukazi oyo mulaba. Omutima gwe sikyayagala. Ali under pressure. Salome abantu baavu. Bobanga osobola okulaba video ng'omuntu bamuwadde ssente bamugende mu kamwa. Kamwa kafuuke toyi. Potapoti. Kakati wabanga abantu baavu wadde ate abantu bamalirivu. Okukola buli kimu. Salome ntwa nti abantu baagala abaana baabwe. Kubuna obwavu obukudde ejjembe. Ne babalagirira nti waliwo ekizimbe egino bakugombolola. Omwana bamugula obukaddaaga. Abantu kubuna obwava jana abatunulamu bwati n'asooka yekkaanya. N'agamba juuzi omu yafa lukusense lwampa mmeka. Olukusense kyeki? Measles. Lwe lukusense? Tomanyi Luganda. Lwampa mmeka? Anti measles alina amannya mangi. Lukusense, omulangira. Tolina abaga yalwadde mulangira. Mulangira ali munju tetulya nnyama. Mutasula na mukazi we. Mulangira mwali. Omwana alina measles. Osula wansi. Tokwata kawaayiro. Mulangira oyo aweeka ekitiibwa. Oli serious? Nga nze amulwadde obanga omwana ye mulwadde? Omwana ye mulwadde anti mulangira munju aba mwali. Teri kubikula constitution? Osula wansi tebalya nnyama. But obulwadde obwo tebuli gundi airborne disease. Oba. Kwati naye ng'okuva edda mu kyalo ffe ate nabugwa Abaganda bajjanja ffe twabona ate tugenze mu ddwaliro. Nasiganga Kalamayini. Bajjanga ne batugira ne batuliisa enkejje. Ne bazookya mu kyoto ne ziwunya ewaka ne bagamba otumugobye wawunya enkejje takyama. Kasaba amanyanga nti buli ku muliraano. Maama yabanga n'enkejje ze. Mutuntu awo n'asooka asuulemu mu kyoto. Neewunya okufa. N'agamba tayinza kukyama. Aba akakyogera n'akyama. Era abakyala awo mukyalo bakuza abaana mu bugubi baminga ayiiya buli kimu alabe ng'omwana wakula. Ayitawo. Ne kakati mbadde nkunyumiza nti abantu baavu bwavu. Bwe bubasumbuwa. Ezisulo zambu bwavu. Bayeka omukyalo ono bamukase. Mwavu aluwa so kati baba muwadde ebibiri abigaano oyo. Abantu badde bagamba Abaganda tulina enkwe nono si Muganda. Ekyo bakikwata bukwasi. Ekyo sina kikwata bakikola kuvumaganyisa Buganda. Abaganda tulina enkwe okufa. Gutwe baganda Abaganda basosoze. Nenga basosoze. Gwe gyotambula yonna olabyeko ekipande nga kiriko oweggwange dabo ne wano mu Buganda bayintu ffe tukikkiriza olasosola natasosola yaabo. Wafuna okwesimba besimbawo wano. Bogenda mu byafaayo wano n'osoma mu bitabo ng'Abannarwanda bajja mu Uganda nga badduka etalo eri ewaabwe. Basinga kufiira mu Western. Nga tabaagalayo? Battanga batte wano Ssekabaka Muteesa yabaaniriza. Abanyarwanda. Wano ne basenga. Kiri mu byafaayo. Kakati olw'okusosola kwe batugamba kuliwa. Waliwo ebintu propaganda gwe bateekawo. Ate propaganda yakula. Mu kukula bamuteeka ne mu comedy. Abaganda bankwe. Bwe bateekawo enkwe baleeta mu Abaganda olinga abikola comedy ng'asaaga naye nga alina kyaki. Abatategeera abagundi. Abakikola olusinga batamanyi.
Omanyi okukola ekyo ne bakozesa nga tomanyi. Nange ekyo kirina wekyava. Ababbi Baganda. Abakazi abatafumba Baganda. Ndozo owulira. Naye nga kyogate Baganda tebali mu bufumba amaze mu myaka 7. Kati asiyo nga twakanye posti zaffe nga tumubanja ffe abakola posti nga tugane free asiyo ateebwe kituleka waffe aje. Nze sabite. Byofuste bivuddemu ensa. Kyova nze si papa. Nze nakimanya mu mutima gwange. Nakimanya nti ono bamuwadde ssente. Kasanawo yanti ne bazadde be tebaliiwo. Abadde bafa. Basooka okujja wewaka. Benabiwulira awo ne ngamba ezira tebaagala bantu kubatawaanya. Bagenza kulya kasente kaabwe. Ne bakomewo nga. Bagenza kuwummulako. Gwe kimanyi nti ekyo kyoja mu miro. N'abaasooka nabo bano simabi register biki. Nakyo nakibuusa. Tebali mu register baabajjamu. Ekyo nakyo nakibuusabuusa. Ekyo ino emizannyo gya byabufuzi naye nga gwe manya omuntu bw'akwavuwaza asobola okukukozesa kyayagala. Oli mwavu. Walabeeko ku wantu ng'omusajja mugagga ku kyalo ng'ekikomera kisibe nga taziika. Tumanyi lwafiirwa. Lwaggulawo. Inattente nnya. Bajje balya. Baziyisaawo awo bajja bagoba. Batandika okugamba ekiri ewa mwami gundi. Bantu bali emmere oba oyagala osiba ate waliwo atajja. Naye nga kibadde kiggala ebbanga lyonna. Kibayita obwavu nga bukuluma. Kati wanasi ayogeza bwavu ono bamugjeemu. Bamuwadde ssente. Obeera ozifunye. Ebintu bikambwe bannange ajo. Waliwo n'abakyavaamu. Wonye gwe nabe naye avuddemu eyo. Waliwo n'abakyavaamu nga n'okwewandiisa nga amaze. Yagambye ssente. Waliwo n'abanza okwewandiisa nga mu maaso awo ajja kuvaamu. Nabo mubalinde. Kati bwavaamu ekyo tekisigazayo omuntu ekitegeeza. Omuntu ate ate wakyaliwo okwewandiisa omuntu ake analangirira. Nagamba olw'ebigwa tebiraze. Nabyo omwami oba kavijje. Wabulabye omwami oyo. Ngagamba yavudde n'alangirira. Nagamba ssente zaamubuze. Byamususeeko. Bakyavaamu. Bakyavaamu. Tukyali muzannyo. Munnabyabufuzi omutuufu. Ow'enkyukakyuka omutuufu oba kankireetewo eno. Ayagala enkyukakyuka. Si yo yayeesimbawo. Taswadde okiwulira. Ati byenkugamba bituufu. Ffe boolaba batalina kifo kye twagala ffe ate tuli ffe b'opposition. N'oli abaaka akafo kaayagala kawulya kaayagala. Nga kikimusibyako akakoofiira. Bameka be bamye kaadi wano nga ebigambo bye yavumya abantu ebivumika. Alozias Mukasa. N'omugamba jangu obeerenga ffe. Yagambye ajja. Tewali amuganye eddembe lye. Okujja nga independent. Obudde buno lwaga nti ekibiina simanya biki baagayo wikali n'omugamba. Baagayo wikali. N'omugamba nawe lwe baagikuwa baliwo abataazifuna wali tojagala bw'omu. Koolo lwe baagaba obulungi. Ajja abantu balina obulumi. Obwaki? Obwa kaadi. Kaadi baji. Alozias agamba nkoze buli kimu. Luli yali akoze eki? Alozias gwe wali omumanyi. Yali talina ffako ye wali mundeeba. Nabiwulira amaze kuwangula nga bagamba ono waffako yawangula. Yalina ekiwagundi ye yaffako mu yenanyini kampani. Ebyobufuzi yali abirinnyeemu. Najja n'asaba kaadi ne bakola ki? Ne bagimuwa. Koolo yakola ki? Yali wanjawulo ki ku balala? Lwaki alowooza kati lwe w'enjawulo? Naye abantu obuteewaga buli ayagala okwesimba wajje. Buli agawulira. Ground njirina. Ajje. Twalabye ow'ekitiibwa Sseggona nga n'okuyimba ayimba. Onkyawe nkyayira bwerere. Anaatera okuyingira studio. What a jeppy. Naye ajayo kaajerega nga musoma.
Atenga oyogera mpola manyi bana abaana twasoma n'abaana. Gwe tewamulabi. Kati Megatron eyo mmanyi. Ani? Megatron. Mwazo wa Megatron wa YouTube. Tayogera musisi naye asesa agerege. Ogambye omusajja Segona. Ayatera kuyingira studio. Tomulabye nga ayimba. Ompe mulira bwere. Atenga bagamba kadi ojimmotya omuteeketeke n'oyo wa kadongo kamu. Kadongo kamu teyamuyimbi. Sebatandise omuzula mu ekyama kadongo kamu. Kate nazaako ngoma nganda. Segona. Azaako ngoma nganda. Nze simayinaako buzibu naye nalumu ekigambo ekyo. Ekyakadongo kamu. Notugiriga otya, otugatta otya ekitole. Mwenna n'abateekamu. Talina gwe yaleka. Okuva ne kubaafa bonna bakafeero yabatwaliramu babasudde. Kweganga alaga nti waliwo kye baakola tebaayina magezi. N'omumagongo muteeketeeke kale n'ogiwa wakadongo kamu. Kale tatandise okumuyimba. Agenda kuyingira studio ate ayinza okuyimba engoma eŋŋanda. Essaawa yonna Segona agikwata. Gana musawo kega nemese ebiro ogamba olwo lwani lwa kitiimu. Lwaki wa Segona. Kadi eruma. Nze ndabye ku bintu kadi erumya abantu. Ate bagamba ekibiina tekirina mulamu akyagwa. Lwaki kadi yakyo waliwo nno gye abantu gye bayita owisi munone kadi lwaki banona ezo ne bazifuna ate ekibiina kibajerega ate bakaniya kadi zaakyo. Tera wano Segona yeekubye endobo kuba yagamba oli muyimbi mudongo ate kanyaka naga buli omu akola omulimu gwe kati lwaki yaayi wano walukaganawo kati wini walukagajju kusiro isi wini yamukutte dda akakalu walukaga yakalidde kyonna okubuulira omusajja ekintu kyonna ng'onoowangula ekintu kasa weeteekako olukomera nti ffe ab'ekitalo ffe abateeketeeke ffe abalina experience ensi eno ng'eronda munne waayo bwe bafaanana. Naja nnyonnyola abantu ku interview emu ne mbagamba ekigambo protest vote omuntu asobola okijjayo obulungi ye Mathias Walukagga. Protest vote is mulonda nga mulaga obutali bumativu ne system ebaddewo. Ye bo ebbanga libabaddeyo bakyusizza ki? Segona kye mujjukirako ono mbaka yafanga tuli baana bato oba bagamba bamwabutwa yakola nnyo amawulire ne banda yakuŋŋaanyanga emikono kye mujjukirako ekyo tekyenjukira ekyo kyo ne kigguka tekyagguka ekyala of recent mu nsonga za Kibalama tajaga twagenda eggulu naye ne tumuconsidering aji era nawabeko n'ow'e Masaka eyo ng'agamba ffe tetumala gatuusa mukolo kwesimbawo tugenda kweteekateeka ekisanja ekiddako n'omubuuza kaakati obwe mupyo oyagala bbuko lya mu gavumenti ki? Omusajja yagamba ffe tetukyalwanira bifo tegenza okulaba ate apinkiza empapula za ate n'anoonya kafo tokkakkanya nnyo aji musajja bwotyo ate bw'ova ku bwa pulezidenti bw'ekibiina olina kwesiba ku bwa pulezidenti bwennyini kati bwe bakubuuza ku bwa pulezidenti owagirani nawulidde abantu bambuuza n'agamba gw'oyagala gw'olonda kasate ba bbaasi tegeeza mpuga tayagala bbaasi tayagala bbaasi nankyukakyuka ndowooza eya guliini anti bbaasi tezifaanaganya kala akagula essimu ennungi genda kwanjuka gyekito esangibwa ku Ivory ku G19 ofune Samsung MacBook laptop olita kufera mbu essimu girabidde ku airport oba oli musama jangu nesetu ku essimu ennungi tulina eziri used neziri boxed okunamba essimu eri awo obenga ofuna essimu ennungi tuli eno ne makinje sewanyanda naye awera nkolokolo kati boogerera mu ngero kyokka nno mukwano gwange naye tomugamba amazima asi mukwano gwange okay you know him mumanyiganye era tetulinaako mutawaana lwaki omugamba ekituufu buli muntu yesimbewo ate Musiri David ate ye yakimmenya ate yagenze yage kati nina muti olaba Musiri yannumye batwali campus nga wagayi yatulimu twali makerera ate nga Musiri omulaba obudde bwe obudde ogezesebwa kubadde kyekituufu kati Musiri ekisa 2-3 mugumu wadde oyinza mumugamba ki
kukyayagala kyonna musiri yannumye amwezi amanchali yamweza kumanyaganya kuva Makerere yamuga bro twandirinze tesoka nizeno alina obusungu alina obusungu yagana yoli banfutyanka nakati banfutyanse nze nafutibwanga bajja kumfutyanga nga bufutyanka ajje musiri David ajje nakandi waffe yazze ku Ssenyonyi oba mwinako busungu yazze ku gundi west yazze ku ka onali mukomera waiswa nakawa east naye yajidde mu muti nennogo omuti omanye emiti omuti ogwo nalabanga omuvule si bwe bagamba sigwetegerezanga muvule bwe bagamba banyini kibiina bagamba muvule mugumu bulungi naye omuvule tegubaako bibala era bw'osimba omuvule n'osuubira okulya ffene oba omuyembe nedda timuli kuba bibala era tewali kyoba osuubiramu okuggyako nga gukuze n'ogusala nemufuna embala ne mutunda kyawamu kati omuvule ogwo olumu bajja kufunamu ezaawamu ate gubala singa libadde eppeera ogamba kale wabye mukwano gwo Lord Mayor alina buzibu ki yalangidde mulya nnyama waffe n'alangidde bazaalo yolika abantu baffe n'abalangira balangidde mulya nnyama emyaka ekyemyaka bakijja nga bonna bavuma abantu emyaka mulya nnyama mukulu nnyo n'owe Masaka nawulidde agamba munne gwe yeesimbyeko mbu oyansinga ki okuggyako emyaka bantu babi nnyo emyaka gikoze by the way ne Sseggwa n'agamba alukagga emyaka gifuuse emyaka mu kalulu kyo bibiri yansinga obukulu kuba ekivumya mulya nnyama bamulangira bukulu buyina buzibu ki kozi wangamba sikyogambe nga yakukyogera mu bukulu bw'omya ttoke naye wakinnyonnyola ne nkitegeera nze nno bujja manyi kirungi obukulu bw'omya ttoke bakuvumye era mbaye ngagamba lumonde bwakula awutta muwoga ajjamu obulaala oli aba ali mu kukuvuma aba ali mu kuvuma naye ku bonna nga bwe mbalaba mulya nnyama bawalukagga bajaviire Masaka bakulu naye tekuli mukadde walukagga mukulu nange ndi mukulu awo kyogedde bulungi naye tekuli mukadde nakugaa tulina stage nnya nakugamba nti waliwo ey'omwana nga muto obuvubuka obukulu n'obukadde kati gwe oli musomesa wange kati gwe oli muvubuka konooseetuka awo ojja mu bukulu eno gye tuli ate alla wanyongerako ogende mu bukadde kati nze mbulayo stage emu gende wamuzeeyi kapo omugambe gundi agize ekyo kikyali mu maasoko kati ndi musajja muki nabano we bali mu kugamba bakyali mu myaka egitumwa bantu bakulu naye si bakadde era emyaka tebajeegaana tegirina buzibu awo we bali watuufu Salomonze emyaka sigirinaako buzibu ogyagala ate buzibu ki mpisa buyisa mikono mu maaso engamba alhamdulillah Mungu webala ompangazizzaako nyongera naye abantu benneewunya ye muntu asaba obuwangaazi nga tayagala bukadde ebyo bitambula ebi obuwangaazi n'obukadde bali bati toyinza kwegombako kimu ekimu n'okireka naye nga lwaki oba lwaki bavuma ennaku zina ate ekituufu abantu abo bonna nga bwe bali nalina kyembeegombako nti bakwatanga ebyobufuzi byabwe nga ne baba bakuvuma totegeera nomanyi nti kati envuma eri dairekiti akulumba bbeeya nnyako ono tyakuli omu nga agakuliisizza ati kati gye balaga omanye ensi egenda ekuwaliriza ekusika weekanga ekuwemuza omusajja gwajoganga agamuliisizza kuba bw'ogenda oyigirira okuvuma weekanga oyogedde ebitasaana bagenda bayiga ebintu by'ogenda ng'ogenda osika omulembe gukusika omulembe guleke kubatuusa watali watuufu watali myaka gyabwe watajja mu kitiibwa kyabwe watajja mu buyivu bwabwe tukakkaneko olina we weesigaliza
abantu bakakkaneko nyawo ga ekyo kigenda kati nze ne bompaga wagotya nzije wano nga nzize kuvuma gundi olinga kino sisobola ngajangu yanukule gundi ono yakwogedde era yensonga laki omuntu nga mpulira ali ku social media avuma ne bwanjoga simwanukula kati tuba tunayogeraganya tutya nga ye njogerayo bwatyo bwayo waliwo akanaganze siswala kakati nange kasi omuntu angamba ekintu ekyo kati obeera omwagaza nze siswala kati okingamba kati obeera omwagaza nkwesonyiwa oli akubuulidde ekituufu takwese kyekiri mu bakyala mwononefu sitole y'emukono wiiki eno aje babadde ogigoberera namirembe omwana eyafukamidde neyeebaza omwami yali mu Amerika awo okwatira akabazzi anje akaki awo okwatira akabazzi omusajja yafunye omukisa gutya okutegeera mukyalo we gwayina kyabakola n'abaana basigadde batwale ku musaayi aji munne bw'olaba ng'omusota mu nju yonoonya n'obuto n'amagi bw'osanga ng'omusota wabadde guwangalira mu nju osooka wekkaanya olabe mulimu obuto ate amagi tegwabiikiddemu muno gwongusse kakati asooka akebeza abakola ki mwami mubiru asooka akebeze ne bana abaana abalala bano be yamuzaalamu abo abalala abo ekintu akirabe bulungi nti kale baali bwe bati nnyinako bwe bati naye lwatunenya omukyalo ono ng'ate n'omusajja naye ate alina omukyalo omulala ebugoloobi yaleka omukyalo ono mu nnyumba yalekawo aliwo bwe nkulekamu nonzijjako omwana baddamu ne bamuzaala singa age bamuzaala mu batiisimu ugamba kale gamuzaala muki mu batiisimu ano yazikapu tebazaala olwana mu batiisimu bamuzaala bulungi nnyo niyo omwana taddamu kuzaalibwa nzaala eno ndala erinakyo mbukati tomuweeredde mbukati siwuwo bawuwo oba bubeezi nga wasula obuvunaanyizibwa naye omwana omusajja naye taweerera mwana awo ne mumujjako olwo ne mumuwa omusajja omulala ne mumuwoolera muweerera kubanga byonna bye mwogera oba omwana w'omusajja w'ebweru oba woono ensobi eri nti gye mbuuza omukyala wayendera mu bufumbo bwa bbaawo alabika teyayenda yakola atya mwana bamuzaala mu batiisimu alabika omwana gwe yasooka kati nawuliddeko story yajja n'omwana kati kankosikwankwe manyi ngoberya story eno I'm interested in it nanze omusajja yanobye kuba nina byendaba bakuyitira Mustafa ye Mustafa yakoze eki yanangidde ki abantu kabanga Mustafa yangambye eki yagambye oli kiwutta kati bakukyana atulabyeko nnyo tonza kakkanya nyini kyano n'ekituufu kyokola bwewanga bya mukazi kusalako nviiri nange nkutunuulira nkwewuunya olaba ekiwutta mbu twayawukanye omukazi yasazeeko enviiri olaba omuntu omusiru atudde na kyoba okola ebyobufumbo bireke tonnabutegeera era tobumanyi wali tonnatuuka na papa anti oli muto ate aleka n'omukyala muto kakati ke kayimba kamukabi akali ku gundi ndowooza na papa nnyo nandirinzeeko okukola amaka kubanga bwe banga ensonga ekunobya bw'omukazi yesaako ebyo gataŋŋambye omukazi oba otudde mu ntebe n'akusala oluyi ate n'otazzaayo yinze ayamba buyinza aji kati bwakuba obogenda mu mutema kyobadde oyenda okukola akikoze omukazi nankuba anti kyekisembayo kyasookeddeko anti gwokola ki bwomba yaffe nga twekuba omukazi oli muwetaaga n'omuviirayo ku aji nga yansookereza ajo omukazi wakuba omulungi ogusoose ojja kajja kuwira mazzi gookya sinza muddiza ate gwokuze oyinza okugwa buli lwosanga ng'omusajja alwana ne mukazi we omanya okutegeera bakufaanaganya ate nga Katonda yatuyamba otuwa amagezi agasinga kugabakyala tubakulembere omanya omuntu yenna naye kubanga tuli wano nga we tuli nolaba muli nga alwana ne munne basooka kuyomba ne balwana okutegeera kwaye kuba kukomyawo kuba ebintu byonna omuntu bw'akoma okulowooza akozesa maanyi omuntu akyalina ebirowoozo tasobola kukozesa maanyi ge amaanyi agateeka mu bwongo omukazi akukubye
n'osirika agenda kifuula nnomo okukuba kyengezaako tegeeza mbuso senga kuba naye n'omukangavvula oluyiirwe amanya waakoma abantu nno tukola ebintu ne weegomba okukuba muntu asobola okukola ebintu ne weegomba okukuba nga takkoonye nako senga nkubi ng'akusiriikiridde nnyo nga kukuluma okusiriikira kwe kuluma abantu bakola ebintu ebiruma okukuba tekuluma waliyo ebintu ebitaluma ng'okufa aba afudde kati omuntu omukubaawo n'ataluma nnyo era omukubaawo n'agenda wali n'anaabako newazimbye ne bateekawo akavikisi newatereera naye omuntu akola ekintu ekitakuvaako ku mutima ng'okugoba mu nnyumba wabye kasitole k'omuwala oyo eyali mu America mu Boston gogoba mungi omuwala bamugobye mu nnyumba n'agenda ku musawo n'aweereza nyo jjajja aligaweese amannya g'omusajja bamuloge ajera kati bw'oli musawo tosobola kukola kiri aji bamuloga akola eki omusajja akomewo olowooza singa eddogo lyali likola bulungi mulowooza singa mu nsi mulimu apakasa kyokka eddogo terikola aji ate waliwo gwe bataloga abantu waliwo nabakuloga nga tumanyi nti bakuloga emirimu gyo gitambula bulungi oli naakuloga ng'alowooza binaakola gw'ogenda mu maaso paka etambulirako nako bamaanyi bagamba naye agikapo si mwangu alawo omuntu ate si mwangu bagamba si mwangu singa byali bikola nga bwe balowooza singa ensi yayimirira dda singa tewali kigenda mu maaso singa doko yalikola aji tunuulira famire eno omusajja ono gwe baggyeko omwana yeddira mamba omwana akuze from baby ng'amannya ge baamuwa Gakkobe omusajja totwala buvunaanyizibwa n'obutoga lwaki mu kika kyaffe oba maama w'omukyala yeddira mwamubbula mujjajjaamu lwaki nze mbu okubuuliza omwana osobola nga gwaga amannya ng'omwana ge yateeka mu nnangamuntuzi aji omutajja gwaga ani agaba erinnya bati bamuyita namirembe lya kika ki amannya g'engero kati gwe twanga bamubuzaabuza namirembe lya Kkobe amannya amakulu ennyo mu Kkobe mirembe namirembe tegayina kika awo nawo mpanguddewo kayoze kundabisa otegedde nti kati omusajja bamubuzaabuza omukazi oyo yali omukyalo oyo mu kwogera si musalira musango yafiiddwa omwana we yali agambyeko ku bbaawe nti ono omwana siwuwo bwe munjogaye wakiwuliddemu kwayanudde nga kinadde nize nti nakugamba omwana siki wakiwuliddemu bye boogera nti abadde tamuweerera bwe mba siweerera ng'onzijako omwana olwo ng'obuzaale bukyuka mba nasuula buvunaanyizibwa naye omusaayi guba gwange lwaki oba okaanira omuntu afudde ng'oyati tokutte buvunaanyizibwa bwo nga taata kye nalabyewo nze mu ndowooza yange tewabaddewo nsonga lwaki omukazi akaayana n'omusajja mu bufumbo bwe bufu olw'omufu obufu g'oyinza okukaayanira otereeza embeera nga mwana mulenzi ate nga yazaala n'ogamba bazzukulu bange bano kamba teeke mu layini mu kika kyabwe ekituufu naye omwana bambi omugenzi mukama amuwuze muze mirembe teyatese zadde ku nsi nga wonna womuziko oba mulimbo oba muki obulamu bwe bukomyawo ekitukayanyisa omufu atazadde kiki kiki layini kije tulambika okaanira omufu atazadde ate nga sima mwana wa bulenzi tuba tulambika layini ki ebyo biba bikomyawo wonna wooziiko naye kimanyi n'omusajja ono adde nga Shalom nga yanobaddewo omukyalo ono ebyo bibaawo naye tekinzigisaako nga n'afuna amaka amalala ebugolobi n'azaalayo n'abaana mwe kyemuli mu kuwolereza kye mutamanyi abantu kye baliko kye bawolereza kye batamanyi mbuuza omukazi yakkiriza nti yayendera mu bufumbo bwa bba natega kye nawulira kyemanyi sitole eno njigoberera omukyalo ono yalina bbaawe nga muvubuka mutaasomye ne because of politics n'embeera yaliwo n'agenda n'awaŋŋanguka nga bbaawo bamuganzi we nga muganzi we boyfriend we nga bakyali bato abantu bonna be mwawasa balina babba boyfriend kukyeke yaleeta ow'embuzi
kwegabuli yagala ku muntu amuddire kubanga temuyinza kuteekawo ekyogerwa nti teyalabirira mbuuza kituufu tamanya mwanya senza ali awo omusango gwamusinga tamanya post gye yakola yes awo nno mukyamu nembuuza wayendera mu bufumbo bw'abalo bebeeta nkuwulidde ebyo ebintu singa omukyala yasirise nga bw'ogamba osirika sirikira ddala ne baziika omwana we bamuziise wandibaddewo ki yandibadde ayogera n'oli yamuzaalamu omwana ebweru nti owaati omwana waffe tazadde ate webagenda okumuziika nange omusajja abadde yagenda dda anti bandyogedde ku ssimu nanti noono wewaka abadde yanobadda nga tewali nsonga lwaki ate we babadde balina omuziika wona omukazi era waabwe wa musajja bali baziika n'omugamba nange we bagenda okuziika omwana wange nange we bagenda okukola ki kuba gye nafumbirwa ati siraba kintabulira bufumbo bwange ng'omwana waffe akoze eki saagala nga bulumi bwa mirundi emeka ebiri omwana wange afudde talese bazzukulu nti betuluŋŋamya nzikiriza tuziika omwana waffe tetupaapaala anti Omuamerika yabadde alabirira omwana yamuweerera yazasula hostel kati bw'omala okulabirira omwana n'afa nga bw'afudde kirungi ki ekiri mu mufu sisuula nti basikira diguli nti katayenda giwa mutowe pikiriwo ekyo kakati obadde oweerera loosezze omwana we afudde lwaki omuntu ono gwe sigenda kuwasa omukyala wo yakaddiye mwonoonera gy'abeera era bw'okiŋŋama nti omanyi katuziike ng'omusajja bw'ataategeera kakitambule nga bwe kiri nze nkuleka naye nga omusajja atategeera agirabayo omusajja mwangulikaani oba mu protestant omwana abadde mu katuliki nga tabuusa awo nna nga tazuukuka omusajja w'omumaka nti lwaki omwana ono asoma eddiini y'ekikatuliki ate nga ffe tuli ba protestant waliyo abantu abalagajjavu ng'osobola okusanga amaka g'omuntu amulimu eddiini nga 5 waliwo agenda ku muzikiti waliwo agenda mu kyaki waliwo agenda ku ekereziya waliwo agenda mu basoddokizo waliyo asaba olw'omukaaga mune nga amaka gali bwe gatyo mawanga magatte ng'omusajja tafaayo waliyo abantu abatafaayo nga bazaalibwa bwe bati naye nze kyennenya omukyala butagamba musajja oli yamuzaalamu omwana ow'ebweru nti obufumbo bwange bugenda kukola ki kufa wakubadde temukyakwagala na musajja wakane wakawoobera wookaddiidde gomanyi okutandika obulamu bw'obukadde maki ekitegeeza okutandika obulamu bw'obukadde n'otandika okunoonya gy'obeera ng'obadde oyina ewaka wateredde bulungi abaana we bajjanga okukusanga bakulabirire omwana tumuziika ekyo ne kiggwa ekintu kyotakola kwe kuddira omwana azadde baana banne ng'ate mulenzi kubanga olina obbalaga olunyirira otufu kuba bw'oziika ono wano olwoba ogenda ogabye bangi mu kika ekitali kyabwe naye ono mwana muwala teyazadde bikomyawo simanyiyo kirungi kiri mufu kati gwe omusajja omwadde amagezi ne bana abasigaddewo abakebeze balowooza nti babe ku bugumu omukazi bwe yakoze n'afukamira neyebaza omwami ali mu Amerika saawulidde bwe yeebaza ono kubanga noono yandimwebazizza ne wabanga omusajja yagulira mwana kitabo ne waba yalya mmere ne waba yalya kanyama yandimwebaza amugana ne taata gundi mune nkwebaza okutubeerawo okukuza namirembe tetwakirabye naye gwalabyeko nga ye amwebaza tetwakirabye kakati olwo enkola kyeyo kubanga abantu nze kyendi mu kubuuza ekintu kiri kimu bonna bawolereza omukyala omusajja aba teyalabirira mwana teyaweerera teyakola ki teyamugulirayo kagoye awo wonna mukyamu obutatuliza buvunaanyizibwa bwe naye mbuuza mu mukyalo oyo wayendera mu bufumbo bw'abalo tekikyamu tuyinza kiwagira ate naye ne munenya omukyala toyina bw'otabula makaago toyina bwe weetabula gwe kennyini ku mwana atazadde ate mwana muwala muleke Mungu amuwummuze mirembe mumuziike we mumuziise wonna era badde ajja kubeerawo afudde tekyawedde abantu babaziika mu mawanga
Canada yafiiridde niba mulekayo ate ono ali wano ali wennyini gwe batadde omwana we bamuyinako omukwano nawe rama nti weawe bagenda okunziika obeere n'omwana we anti waliwo biga picture aga emmotoka yatomera omwana oyo yava Congo kwatifu omwana ono yalinamu omukono omulala mu nfaaye tebawaayiriza musajja awo wonna baluka kuteeka keesi ku musajja tekiriiyo kyogamba bw'abanga yamutegera nti tamuzaala teyakalabanga kato ayina musanga muntu mukulu ayinza obba maybe other parties like state bomana ade mu vocalist human rights defender activist munabyabufuzi ebyo birala naye bisobola nga byabaddemu ebiralalala kubanga munne omuntu yavudde Congo n'atumira omuntu n'avuga paka Congo kitegeera kwambo banga ne wa border bwe yali ayogera naye wa border kwabasuula eri mwala wa border abaganda omukyala gwembadde envuga naye baamulekawo era family yagenda otegera mbatemedde omwana ngayisewo olunaku wa border ye yawona ye baamutwala aba police baamudduukirira ate ne bamuleka naye n'abagamba yabatwala amugamba nne mbadde n'omwala gw'envuga awo ku mumwala naye baamulekawo awo omwala omuwala oyo amwe temwagala bitunulira aje ebyo mbambira wabaawo side era obulumi mbuyina ku muwala oyo omwala otwamufa ekisooka yali wankyukakyuka kya mwana muto obulamu bwatandika butandike ebintu abirabanga ensi bwe yandyetaazo biraba kyannaku ate ensi abadde agikutte bulungi ku myaka egyo omuwala okuba ow'obuvunaanyizibwa n'emikwano gy'abadde alina si kyangu abadde n'emikwano egy'obuvunaanyizibwa ate nga muto yafiiridde mu maanyi naye ekinuma kwe kufiira mu maanyi bw'otyo n'omala okufa era ne batakuwummuza nebasigala ng'era bintu bitambula bityo abakazi be bazibu ajo jukira story ya Pade Bitama naye kyamutuukako n'abakazi abaana bangi abatali mu maka mwe babeera nga si gye babazaala bayitirivu baana bali mu maka g'abantu nga gyali si gye bamuzaala naye ng'omukazi asirise bw'akke nga maama waakimanyi nga maama akimanyi nti wano si waabwe wa mwana oyo naye ng'asirise bw'akke kyokka ng'omwana mulenzi azadde n'abaana olaba Salomo ebyo ebintu simanya gundi akayanire wali ebijja tugenda bisenda obiseera ebisinga ogwo omusayi teguba gwa waka byebyoli amawanga ne gatawaana omwana nga si wa waka akola ebintu yaba akimanyi musayi gulondoola gukola effujjo naye yennyini batamanyi kimuliko ogenda okulira omwana akubye ekitaawo ampazenje oli azadde mu mwannyina kafira gamu teri kyakibbe nga musaayi muboole kyafujjo nga musaayi muboole egiwatuka amawanga ne gasamaala wano yakubye ekitaawe ono yavumye nnyina oli yazadde mu mwannyina kwegamba olw'ensonga tababaako Luganda tewali kibakonekitinga tabanyinaako Luganda mumuggalidde mu nju eyo kyokka nga maama ye yakikola nayo katema kubanga ye ekituufa gomanyi omwesisi gy'ofunanga amagumba ga kitaawo bamaamawo nga gegattagatta ga kitaawo jajjaawo bali mu gasendawo kitulakita kigajjayo nti bino ogenda kutunda katakaako otyamu ola ne babasengula bazaddewo mu butuufu nga bayinza okugaka tubatwala egindi tosobola kubaawo ne baba bakutenda obugumu olunaku mutosobola kubaawo obugumu tobulina sisobola kuyimirirawo abajjayo kitaawo sibaawo niyo osanga omuntu nti bagenda muwa ssente kitegeeza taza bantu bangi mumukyaliko ebyo byoyo omugenzi Namirembe n'oyo maama we na taata we eyo embeera eri mu maka g'abantu abayitirivu eri mu maka g'abantu bangi ye mukwano gwe yagamba buli musajja yandikebezza abaana bw'aba tolina mutima mugumu tokebeza ojja aje osootwala ku DNA ndali nkikozeeko otwala abaana ku DNA waliwo gwe natwalayo gwe nakebezaako kyava ku kimbeera kyakwe nnyina yanteekako pressure y'amaanyi neŋŋaana naye mukazi wawaga ozaalamu omwana n'akuteeka ku bunkenke bwe buti nne naavayo nga wange era muyina naye abalala bano bwe mbeera nga baŋŋaye nti baabo nga nkireka
Ukireka osinga kwetegereza musika. Ku musika wooteeka eriiso. Noga ka Jaden kano. Ko kange. Ko kanga ako. Awe siva. Awo siva awo konyo kanyweza biti. Bana abalabo naka bajje Jaden yo. Kababeere mikwano gyo. Nyanza ekyo kikaso agisekiriza mukyawulamu abaana. Ekyaki? Ekyokulonda mbono yabansikira. Leka buli mwana abeere musika. Aha. Atolo management y'abaana abo ku ebitambula etya nga tekuli tewali omuntu kintu kibeerawo nga tekirina bukulembeze nga tekirina muntu asemba. Kwali atugambe alla nga twesa ntadde abaana bataano. Nonze mujjeje nyono nga mwana ono gemanyi gobuvubuka bwange. Dakbo yasooka. Jaden. Asi yasooka naye mulenzi. Ye mulenzi asooka. Oh. Kwegabu ye musika gwokyayina. Okyabazaala. Nene ngambo ojja kukyusaamu era. Jaden mujje mudame. Anti kati gwe mwana w'omuto tebannakola bikolobe. Aka Jaden yo namu bajja kukula otandika batunulamu. Ogenda okulaba. Bambe naye gundi yalimu obukulembeze yasobola banne. Yajja okuŋŋaanya banne bonna we bali. Ono mwewulize. Gundi tagaba. Ayinza obuta gundi wa mululu. Nika kati olwokubaka tonategeera mpisa zaako. Naye abalina abaana bakulu. Kakulanye kakuba. Ne bw'atakuba akuddamu ebyekisibo. Kanzi Jaden nali mubazi jukira nze obusika bacyange babunjijjako. Bwe najja mu mawulire. Kati era ne mubbulamu jjajjaawe buyinza. Kati ye Jaden asikire jjajjaawe. Ka Jaden bw'afa nze nsikire Jaden. Aluwa. Nze nsikire Jaden ntano. Eyasikira taata wange. Balaye mbangudde mu bintu ajeera. Kakati tokyusa bintu nga nsi bwetambula. Tewali obipya bye tugenda kukola ebintu byonna babirambika byaggwa. Tolina boga nti basilonda musika. Nga bw'otayinza kusikirwa muwala. Kyoga yesi mwana wo. Gundi musibirwa. Omugenzi nsibirwa. Omwana yamusikira. Gomayi yali wa ggwanga ki? Nze ndalabanga omukyotala. Musibirwa ali Abaganda. Yamagana manya bagetunga wali singi katongole lyaki. Yaffe lyante. Kade siye paminda marwaha. Emboza agikapo zinyuma. Nejo bobanga ofuna akade tuwe mande gituwe. Tugayegaye wiki wano. Yes, agikapo mande gituwe. Tugayegaye nga wiki wano. Tulabe bweta. Baka tukoza katuwikiza fessatu. Wajima tukoza wikiza fessatu. Ate no basimanyi. Bandi awo ngo tunetukole yiga. Ati tukole yoko. Yetujja kolanga naye kati wesibanga kumanya noga nti olwokubona ompulidde wa kati omanya balina amanya gabanankola yasema nako yagalina munnanga muntu wali oye kalema oyo nesooka omulala oye ye kalema nabe nnyindo eringa omunwe gwataba naye ye kalema kati waliwo n'abalina amanya gabanankola nga ate baganda baagala mirimu mu biwandiiko bye nga mwegali nga namwe naye ekinyankole si vyezi ezitowe yayagala mulimu jibali akati bawo kati genda amanya gabuzabuza muhanguzi naye nga ye mukasa naye nga akalo musomero duwanga tabitambula bulungi banya leti nakalembe bambi yanguzeeko emmeeza 2 n'ekivulu ate emmeeza yo weeri nga 29 November wendi emmeeza yo weeri mugenda ati nakalembe musomero yagundi yatambudde etya Mustafa hane banna ani atungidde Mustafa esuuti empale etuuka ne magala jabbi kawulire kano oye designer we empale ya Mustafa etuuka muzeyi magala empale etuuka ne muzeyi magala nojiwa Mustafa mwakoze bubi nnyo naye ekibu kya Mustafa kyali success nabalabye nga teyampita kale namugamba nali nja muyimbira kale raba teyampita Mustafa nzo kirabye nalabyeyo naye Mustafa alina obusungu akolimidde Seimu akolimidde Seimu teyaze yakubidde kasuku essimu Seimu n'atajja Kawalata teyaze wadde okunkubira akasimu wadde okuŋŋambako ki wadde okunnangirako Mustafa munyivu yakoze bubi Mustafa kubanga akantu akamukolera buli lwakubiri no osanga nzisaga ninya Seimo osanga man we are not okay va kufa abekaza
kuba kati olabanze bankubye sente zibankubye naye sinagakola ge mazima ne wagambye gwe wambeereddewo eweta mmanyi nno nti esuuti gwe wagitungisizza yakubye suuti ye nasaako ne saati ya light sky blue ate ekyamuyambye eno wansi ne bagifunzaamu ne bakubanga wano okugulu kunene ate yina kubikka engatto tetwantegedde kavidi ako gyakajaka yakasuuti ya Mustafa tetwantegedde engatto mwali ng'okugulu kugeze Basebo ne banyabo Basebo ne banyabo Basebo ne banyabo Basebo ne banyabo Manamala ya Samiriram Second zibiri bakankuba amasasi ng'obuuza Pentagon Obani yabazara Pentagon era kati abuzabuza ne koti ne bagikola obwedda musajja lwayimi yamala kwanjala ngalo anti yabotazanjala eyitako haji kiki ogikuba amakabyo haji kiki ne mwakoze mubinnyo Mustafa wange mwamambaza busi bulungi Mustafa temwamwambaza bulungi kasajja kati nikanyumira engoye katya Mustafa nga yafunya kafitike kake suuti omuzanya musajja muvubuka muto naye twagala okwebazawo ne Bob Mathias walukaga yayimbidde Mustafa dakiika 3 ate yakeerawo ne Red Banton ne Red Bar ne bazayanga mulo abayimbi bonna ba comedian bonna bawerekeddeko Mustafa thank you so much fe twasiimye nganze Shalom omu ku batestesi I was very cheche wange yakikubye ne mpulire sanyu eranze ndi musanyufu nnyo ayitagenze bulungi Mustafa the rest is background noise nze sina kyakindabe kyagenze bubi waliwo aboogera abanenyamu negativity naye ffe tetufaako ate bameka yasinze nga babalina ne hit yasinze muzeyi magala abantu Mustafa nasinga general zamba abantu naye ndowooza ennyambala y'abantu bano ba TikTok nyenderere muzeyi magala Mustafa esuuti ya muzeyi magala gye yayamba yalinga yesibye ekikola kyejjuni ojja jijjukiza abantu oteeka kavidiyo ka muzeyi magala yalinga ekikola kyejjuni omanyi kiriko ene wawambu Bacha tipa, esipa, etimpa. Muzeyi magala yambala timpa. Timpa omanyi kale ekikola kyejjuni ekya timpa muzeyi magala bayina ekyo kinjujjukidde eno wansi ali bweti mupifa alinga timpa kati ne Mustafa n'aleeta ekkooti obwedda amala kugira ati engalo empale ng'oteekamu okugulu amagulu ngaaga embala ya Mustafa naye n'omupimi tebamupimye oba yaguze ewedde kyenagambye kayaguze ewedde kuba ffe kati nze twabanze esuuti yange ey'omukolo wali omanyi waliwo yaginteekamu baatudde measurements ayambaza Kamiri ali awo naye waliwo zino ekkooti zino ekkooti 14 ozimanyi ezo omusajja zino zateeka kuno atambula zinanga 2 n'atisa kuno ekkooti 14 taka Mustafa yagattirira awo n'agula eyawano n'afuna n'empale ey'okuwirubalo yakoze bubi nnyo ngenda kusetinga Mustafa nkuseeko omutwe ajikaziwe kapo kyakoze Mustafa Mustafa kyaliwa anabitegeera kyaliwa ne bamukoze bubi mu nnyambala birala byatambudde bulungi naye nnyambala bamukoze ekintu koze omwana we yayimbyemu omwana wa Mustafa aloye ng'ayimba yakubyeraga omukyala ye yazze yabaddewo yamumwajenye sente abaye twamukutte mu kamera mukyala we yabaddewo awo tazimujjaako naye omukazi atuuka naga gwempa sente va muzannyo naye omwana wa Mustafa yakubidde raga raga yamukubye nabirabye naddeko ku live awo ngambiraba nga bwoseka suuti eyasinze okunsesa mwamuseetinze bannange jebbi yamwambaza jebbi yamuyiiza aleka yagulidde Mustafa ngwe muntu munene ate muwanvu nnyo yamwadde zize mwekocha basaagala beesibako nnyo aji kapojja tuwanga mmande yetugimusabye abekyo tubadde tuyitidde mu famire leero n'agamba
abakazi bendera ddala bakazi benda ebenda yisya nkyawunza mbu watwalako mwana ku DNA badde sikimanyi empapula nzine era nze bwe nfate munziikulanga nga waliwo abakayana empapula ziri wa mwanyina zikuba kati nze ogende bugenzi kati gundi zange gyeziri twenyaji kaziwe kaponya ko ale tugasukka wano alla batukumire mutambule bulungi mwekuume mukenenya kyo nkibajjukiza tuli kati mu campaign abantu beekuuma obulwadde mu campaign benderamu bantu bendera mu campaign bagendayo kiro simisana lwagguloggulo ne biggwa haja abantu bendera ddala toyako nogera abaganda bulwa bikolwa oja lugwalu kyo nange lwondo manyi ndeka luleke musibe bulungi musule bulungi mweraba